bwe tunalindanga ebyali nga nyomba nani naye omwe muyombe yombera ebyali kyowulirananyiza abatabadde Joseph Jade Kristi Anko Kamiri teyabaddeko ani omulala Ragadi naye yayombera nga ayombera ki bwotawangula best comedian of the year tewanyiiga waliwo ate muki wanyiiga n'olyawo akabeero ekisooka ffe tetulina awagiza aba comedians tuzirina batugatta mu bayimbi atenga ffe tuusi tukola jjuwo aye ne batuteeka mu bacomedians abakola saagala oyo bwe baba nga bafulumizza awards zibeera za industry yonna entertainment industry nedda ssebo kaka bakulabe ng'oyokya musembeze fesi abategeka awards tebatuteekangamu lwaki katugenda tandika awards zaffe eza comedy nga ffe okitegeera tugenda zitandika ffe nga bacomedians okitegeera ate abantu bajja ate abantu bajja saagala nnyo best duo okitegeera kati kikola nti best duo okitegeera kati wabawo nti best comedian okitegeera bwebityo upcoming comedian okitegeera so kati baba babikola ebintu balina nabo okukola ki okutuwa categories eziwerako categories nga 4 finalist gyetugenda okuddamu okukola ey'omwaka guli ebikulu ebisinze osala kakati tugakola wanyizalawaako kati kuba dina yagaanamu naye ngaera olaba tunuze eno kamera tubalwali nakana nange ensaaga gwe bwokola mu kyalo n'ofuna abantu go 100 nze nange nenkolaawo nenfuna abantu bange 5 nga babo bamudamudda abange ba 10 Tebo za 5 wafikawo nya zira milioni zimeka kale sente obozifunye naye ndowooza abantu ebandala so abantu ababategeka cricket over wali ne batona ticket ez'obwerere kati kyovula abalimi wammaze nze ne list tendya ebyo tebindya wabula ekindya kakyakaze mu nsawo my friend nadda happy waka ne tuzirya solenzi nazizanyiramu ddala nze kale ebyo nabyo bibakwegumyamu naye kale awali kwenga gwe okyogerako kye egende mu maaso oba teyina mugaso ebyo bya lisiti byambwa tebirina kubaawo ebyo bimala mu mazi bayimbi bambi batandika maanyi tebisobola tumala mu maanyi kubanga twekoleddewo tumanyi bwe tuli tumanyi bwe nyimiridde manyi gyendaga manyi gyenva so kati ze tekimalamu naye bambi waliwo omuyimbi bambi nga natera bakulisiti nakaba amaziga ne wansi w'ekitanda nze nga bakiba kimwongera maanyi ajje mwakole tekisobola njagala otunulye sayidi bbiri si buli muntu nti mugumu asobola okuddamu akola ennyo abalala banafuwa nalowooza oba bannayisina talenti nze batatika ku lisiti nabaki naye bambi nga fe ate tuli bagumu tugambye mwaka guno eno tukusuubirako ku lisiti era nga ye bebekulu wabakola lisiti buli gwateekako amuwa ensonga ye lwaki amutaddeko ne lwaki takutaddeko ku lisiti so nze ndowooza tekimalamu nnyo mutumanyi wabula kiwa omuntu okola ennyo katunulya spicy yamuteeka mu namba 3 ekitegeera ate era nga bw'otunula spicy akoze nnyo oyoget yawa John Black namba emu ayina ensonga lwaki yamuwa naawa omuntu ye neyeteeka mu namba 5 naye nga bw'otunulira akoze bulungi omwaka guno naye munyine naye bambi eyo lisiti yali nnungi oba yeeteeka mu 5 mu namba 5 it was a bit fair yali genuine ndowooza abantu waliwo ebintu bingi bye batamanyi nti waliwo kye bayita trending ne established waliwo artist alina okubeera nga trendinga ne artist abeera established it is a must for an artist to trend baba yamuyise tetumanyi oba alituyita ate tetuteekamu mbuno twagala atuyita ate yamuyise olw'ensonga balina ensonga mubeera mu bayimbi kituufu abayimbi bakozesa enjaga nga bebekulu watwogera ekyobuuza okumenyerayo 3 Jay-Z ani omulala Chris Brown Lil Wayne kankongera abalala babiri dogidogi balisi bayimbi kankongera n'omulala naye yamenye ba Uganda ani ono
Awilo Longomba bonna bayimbi so kati bonna banyanja because ababi babikozesa okujjako ba comedians fe tubikozesa kuba comedy tomukola ngo omyedde kisegera watojja basesa comedy ina mukola ngo olisoba kisegera ng'abantu balabako nesinga nti twali okuyimba ko kwangu omuntu abayagala Urenda ogekenya byewayimba edda mu studio. Byewayimba edda ne kati byaffe tubiyiye bimu ne bijjirawo kati bwoboze ng'okubiddwa ng'oyinako emitiena wallahi billah tolina kyojja kukola. Zebbanga yeerangirira ku bwa president bwa comedian abakola oluganda. Ogambye yeekola ki? Yeerangirira. Segedde yeerangirira. Nonge ndi president. Kiwedde nona asobola okwerangirira. Ndi president w'abavubuka bonna abalungi abalina ebyo beekoledde. Anti ye president ya comedy. Kiriwo nti ekibuuzo kyeddamu nga kyo ye yeeronda ng'omuntu ekitegeera tetwamulondako ng'abantu ate yatuyitamu mulaba obusobozi tabusobola sibubusa ekyo ayinza okuba alina obusobozi naye tetwakimanyako nti yeeronze tuyinza okuba twakakitegeera butegeezi kati naye bw'aba nti nalinayo abantu bebakulembera baffe tulina ekibiina kyetumanyi bakiyita tukaka kitutwala kitumanyi era nga ne pulezidenti gwetumanyi ani tuli bujingo tulinamu mwami abe mukiibi tulina abantu bangi bonna osegeera so kati bw'aba alinayo abantu be tetumanyi naye tekirina buzibu Munywanyi wamwe yatandise okuyimba. Munywanyi wamwe Muhandi. ayimbe byomwana kyayagala Ennyimba zinaakola tumanyi kati ekyo kati kyetaaga n'okuŋŋaanya abawagizi ku film city n'obayita n'obabuuza bannange ennyimba za mwangi munaazaagala bo ne baguddamu naye kakati ffe tetumanyi nti oba banaazaagala but of course ennyimba simbi olaba nti omuyimbi aba nti gwe mundi okusosa okuyimba ate n'ayimba bw'ati abayimbye bulungi ng'alina ne basinga nga baayimba dda sijja bamenya mannya kuba bajja nyiiga abayimbi bawana balina obusungu nayogera ku liri pazo yanyiiga sigambye nti gwentegeeza naye ngamba namwogerako naye yanyiiga so kale byebyo twogere ku bato gye mutandise bato eyo enaakomawa erina gyetwala industry ya comedy anti kakati bato eyo betubaire twogerako twagala tugaziye industry ya comedy twagala ebintu ebyo nga bato ezo abantu bajje balabe osegeera twagala shows ez'amaanyi nga buli mwaka tulisiteba ne shows za comedy ez'amaanyi nga nnya okitegeera twagala nga ne buli comedian asobola okutegeka katugeze nga ku film city awo buli comedian asobola okutegeka omushe y'amaanyi okitegeera so twagageza okugaziya industry gaziya katale ka comedy abantu bategeere nti ate comedy w'amaanyi tolowooza nti nno batolinga n'omuntu oba wetadde ku level emu naye tebaleva emu naye ebyo byonna bibaamu jezi wayimira ku stage emu ne stupidokidoki kitegeeza nti amanyi kuyimba ate buli omu alina bafollowers ate kyakikwongera nawe okumanya kiki olina okwongerako kitegeera ate oti kuba kunyumirwa era tewayinjawulo kyegenda kuba togenda kujja ng'oyimba oba ng'ozina era ogenda kukola komedi kitegeera tewaba buzibu n'akamu ekirowoozebwa nti 2019 mumazisizzaako nga muwejjawejja nti ng'obwana buzze gye bayitireeyo ekyo si kyekikulu kubanga mawula ne Rain Olaba baali bajja tebalina gwe bakubira ku ssimu ekitegeera tebalina gwe bakubira ku ssimu kuba naffe tulina be twasangawo bamooti bajjajja baffe ekitegeera ffe netwajjirira bamooti tetwajjirira basaluba tetwajjirira baali ekitegeera ffe twajja kukola kyaffe ekitegeera ate kati tumadwata ntiko kati bukyanga tuyingira ekibuga kino okubeera abakabe kati tugenda myaka 7 ekitegeera ekino kyo kiraba ekitegeera nti omuntu bw'anaaweereza emyaka 3 kinaaba kitya so kati tuleme kukitunula butunulizi bwetyo koza abantu abawagizi baffe tubamanyi si mu bubi ekitegeera bo bwe bakugira bwe bati bakuteeka wano balaba nga obizooti nga bajjayo nga weekuba ennume y'ekigo ekitegeera so kuba tulabyenko abaali abakabi ababadde abalungi nga kati ekitegeera nga n'ebintu tebakyaba but of course enkola yaffe gye tukikolamu tukikola bulala ate tetuli ku competition tugezaho kwagala gaziya katale bwe tugamba nti bato mawulana ne Rain tugezaho gaziya katale nabo bakimanyi industry tetwatandise ebyo ekitegeera of all places why Freedom Star gye mwepikira ayo nenene naawe yenene ate ereeta nenene anti Freedom Cities bantu bamutya baga saundi akubagana nnyo tebajja bawulira bulungi neddekati ebyo bintu byonna bikoleka naye tusobola okukiya mu mbeera na production ani atadde ebyo togera leeta naka sounds
okuva Masaka ateke mu Freedom City ekole bulungi netekayo feno twetaaga space ennene tetwetaaga kafo katono olwokuba twagala kukola kijja kwera kyakirowooza tuyinza okugissa enambole nakyo kisoboka tuyinza okugiteeka enambole olaba pasita bujinga ateekayo ate mwe abasajja ba Katonda abasajja abasajja ba Katonda tugisa ekololo nga tumaliriza industry ya comedy okubanga mwegattiddwako bamawulana grand final wali kapiiki k'abanene kitegeeza ki ku comedy wa Uganda kitegeeza nti ekintu kikula kubanga ekyamazima bacomedians okuvayo okuba owakabi tekitera kuba kyangu abantu okwagala naye nga abantu abalikola comedy bangi tubamanyi eyo bangi okuvaayo n'abayimbi edda bakolanga ebinyimba zaabwe manya lonki zaabwe nga bacomedians mwereeta weerese bagamba MC Madirata Nchiko batwita na ba MC Imagine era ngo jangu mukolimu wano mangu neka kati otimbibwa noteka notewa ku poster n'okulya abantu endulu deliko nice comment more than olabe bivulu bya comedy bera buli week mu Kampala wano nebyo nabyo bikola bitya n'empuli y'omuyimbi alina night standing nebeerawo nti lwako nabeerawo because tuli bangi olaba night eno tukula bonita Salima ataddeyo nti Muhanji atadde comedy show era nga tusigala tuli bebamu kyabakoze kula bonita bebakoze wa Muhanji bebakoze Boto Super bebakoze leero abantu basigala nga bakola ki so comedy alinga kuyimba kuyiya buba bwongo okitegeera 2020 abantu mu babuulire kimu temutegese nseko era mugenda bidda musereza yeyo ya mwaka yeyo buli mwaka yaffe ya mwaka lwaki omuyimbi buli mwaka ateekawo shenene nalonki ate abadde nga ayimba bulonga bamulaba naffe komite ekyo tugenda industry ekula buli mwaka nseko busiko buli muntu agimanyi mumati yabamala mugenda wali era we tugenda okudda tugenda era okudda kuwuma temusengukako tusenguke tulagewa mwandigenzeke wanaabalabi anakolaki wanaabalabi nawo waffe weraba